ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Samike ge mannya gange. Era nga Unique Media tukolerawo bintu oba oliawo ebiwesa Mukama ekitiibwa. Ebintu twogera ku bintu ebirina okwogerwako, ebikongerako mu mwoyo, ebikongerako mu kumanya Katonda. Olumu babeera ku channel kuno aba nange kennyini tuyinza obutakkaanya. Oyinza okuba tokkaanya nange ku bintu ebimu. It is okay. Ate kirungi na nnyo because kitegeeza nti tuli mu society entegeevu. Obeera nga muli mu society nga buli muntu mwine endowooza y'emu wabaawo ekikyamu, kitegeeza mwina mwenna okugenda abakebera emitwe, mba temutegeera bulungi. Niwe tubeera nga ono waayogera olina school of thought ndala, discussion wenyuma nembeera nga ate mwenna mweyongerawo kubanga wano ku Unique Media tewaliiwo nti ono amanyi. Fenna tuyiga, nkuyigirako oba oliawo nange nonjigirako ne bendeeta abalala. So saagala mbatunuulirenga bo abatakola ensobi, balinga ggwe, balinga nze, balina omusaayi gwa red, bassa. So njagala kutandika n'okwebaza omukyala gwe bayita Justine Nantege. Justine Nantege wagambye awo nkyawa nnyo. Naye we nange eno Justine si mu bubi we mbaala nsinga mu bitabo byange eno sikulaba Justine. Justine olikyali wange naye sikulaba. So Justine nga nkutumiddeko, nkwagala nnyo, weebale kubeera nga olaba. I think mu comments video zonna zentero zendaba, comments zo zezisooka okomentinga ku buli video kikyolowooza, kikyotakkaanyiza nakyo, kikyokkaanyiza nakyo. I think that is okay. Tukwebaza, weebale nnyo, weebale. Ate nenkwebaza ekintu kimu, ne oba olina kyotakkaanyiza nakyo okireeta mu ngeri respectful. So totyoboola, tovuma. Mukama akumpeera omukisa. Then mu ngeri y'emu waliwo omukyala era bamuyita Brenda. Brenda weetegedde. Oli bweru eyo.
oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu sigitegeera bulungi, naye nsaba Mukama abeere ng'akugumya, obeere ng'ate bitambula. Embeera yonna gy'oyitamu njala okukubuulira nti Mukama gw'oba otunuulira tomuggyako maaso, trust me, ajja kubeera ng'akuyisaamu. Mbeera eyo ojja kubeera victorious. So guma, kiyinza oba kizibuwaddemu, naye njala kukusuubiza there is light at the end of the tunnel. Kale nga 3 May omwezi ogujja, guno omwezi oba gwa April gubulako ennaku mmeka simanyi, leero mmeka kama wange era 22 gubulako ennaku mmeka 8 9 April wa 3 mulumu 3 wa 3. So leero 22 kulako ennaku nga 8, then tugende mu May. Amazima gali nti mu bitabo byange sinnalabika bulungi nnyo. Sinnalabika bulungi nnyo. Nebaza abatukwatizzaako, naye tukyetaaga. So ng'obeera eyo ng'era osobola otukwatizaako, twagala kugenda kulaba abaana abo. Jjukira twayongerako ku bintu bye twagala okugenda okukola ki? Okutwalira abaana abo ab'obuwala. So twayongerako ebitabo ne peeni. Oba oliawo ne sente, Mukama ekiba kisobozesezza. So bwenteyinga weeyingamu tunatambula bulungi nnyo, naye tukkiriza nti Mukama ajja tusobozesa. Twegatteko n'ekitono kyonna ky'olina gwakiwulira, gwatakiwulira bambi totuwa, tukwegayidde totuwa. Naye gwe obeera nga okiwulira tukwatizeeko. Ekirala njala kino kimakinga very clear, programu eno from the start y'abaana bawala abali between emyaka 15 18, era tuze tukyogera lwatu ntwagala okulaba abaana okutuukira abaana 2, era ne mbagamba lwaki tukola omulamwa guno. Kati we nagendayo ne bankubira omulanga ne bansaba we kiba kisoboka nfuneyo kamere k'abakadde, oba ntegereka bulungi, niba abakadde 20 we kiba kisobose. Naye kino njala kimakinga very clear, era muleme kubeera eyo oba oliawo omuntu adde yanyiige. Funyeyo abankubira n'agamba Sami kasente ako kenkuwadde ko kateeke ku bakadde. Amazima gali we gati mba nkulimbye, era mwenna abakiŋŋambye mbagambiddengawo ku simu, mba nkulimbye. Abakadde njagala nnyo tubagatteko, naye abakadde ngenda balowoozaako amazima mweno program nga bye neetaaga oba bye twetaaga okutwalira initial abawala bano bye twategeka tukoze eki? Tubimaliriza. So senga tubimaliriza, nange njagala nnyo ne banaaba abakadde 10 oba 20 bafunireyo okulya. Naye mba nkulimba wembeera nga sinnamala kugula pads, wembeera nga sinnamala kugula knickers, wembeera nga sinnaba kumala kugula sabbuuni, wembeera nga sinnaba kugula shavers, wembeera nga sinnaba kugula bitabo, peeni, penso. Amazima gali nti sente wonaazimpa n'oŋŋamba ate mbuggwe zino ziteeke ku bakadde, bankulimbye. Kubanga kino ekyokuliisa abantu, ekyokugulira abantu okubafiidinga tukikola mu Desemba. So kitegeeza newe kibanga kuwuno kiganyeemu tusobola okukola mu Desemba netugamba kale tuddeyo tulabe abakadde. Naye in this cause kansule muntegedde bulungi, tuli ku baana ba buwala. Kyova bankubidde mwenna ng'oŋŋamba nina kuteerako akasente oba ntaddeko akasente k'abakadde. Mbadde nga very clear mbagambye ebintu 2, either
badde nsaba sente nzikuddize ozitereke olizimpa nga tugenda laba abakadde specifically oba tonnazisindika nkusabye ne nkugamba bambi tozisindika. I think ntegeerekese bulungi tutunulira abaana ba buwala. So mukama watukwatirako ne tubimaliriza n'abakadde ne tubagattako mukama yeebale naye nga initially tugenda kulaba abaana ba buwala abakadde kiba kisobose as a by the way project eno. Tujja kola program endala bw'olyawo ey'abakadde project na maaso eyo. Ne right now baana bawala kansule muntegedde bulungi. Kale leero nzize kwogera ku bintu gw'oyinza obbiraba ng'ebitali bya mwoyo, oyinza obbiraba nga oba olyawo tebyetaagisa na kwogerako. Manye munne tulina bannalooyo ne basserooyo mwe musiiba mwoyo ebyensi tebibakwatako. Oba olyawo oyinza n'okuba gwe wabivaako, oyinza okuba wabivaako nga gwe tebikugamba nabita, naye ebintu ebimu bye ŋŋenda okwogerako biri mu ggwanga Uganda. Ebibuuzo bye twagala okwebuuza bya Uganda, biri mu Uganda. Double standards ze njagala twogereko ziri mu Uganda. Kale kakati njala kutandika nga nzannya ka video kano nkomewo twogere. Kyemumbuzaako ekya New Best Hotel nga bwe mbabulidde mu Luzungu nti omusajja oyo akulira New Best Hotel twamuyita emirundi egiwera ne twogera naye neenenya n'agamba nti tajja kuddamu kukola bye yali akola yabimanyi. The last time bwe twamuyita yali ali ku kintu kye bayita car wash, abatwala abawala bato babayiwako amazzi, byali bintu nga sisobola nabyogerako. Manyi waliwo ebintu ebyo byotasobola nakwogerako. Omusajja omukulu yabikola ate nga naye alina abaana. Ekintu ekyo twakivumirira n'awandiika n'akiteeka na mubuwandiike n'agamba nti kuva kati sijja kuddamu kukola bino ebintu bye mbadde nkola. N'abiwandiika bulungi n'ateekako lisiti ebintu bye yali akola that time. Naye ate ojja kusanga nti ebintu ebyo yabiddamu ng'owa-UCC bw'annyonnyodde nti abalala balowooza nti kirabika aba Pornography Control Committee baavaawo bwe baawulira there was amendments or there was there was an element of some of the Musemateeka wa Pornography Control Committee, the Anti-Pornography Act, walimu obuwayiro bwe bali bagyemu. So naye kati ekiriwo kiri nti buno obuwayiro tebutuganya kukola bye tulina okukola. So oyo wa New Best Hotel n'abalala be tulina ku lupapula tujja obagambe nti tujja kubayita kubatwala police oba kugalawo premises zaabwe tujja kuzigalawo babeere ready for that. Kati nabadde ndi awo nga ndaba advocatingira for Best Hotel bagamba bannaye mugireke mbw abantu bagenda eyo kwemalako stress. Simanya teri gwe bakakagenda mu Best Hotel, teri gwe bakakagendayo, era buli omu agendayo ayagala, so mbaleke. Video kwe bulyoko era nsobola okufuna waliwo omwami bamuyita oba MC, yeyita MC Password. Naye amazima gali nti omukyala bagenda kuyita minisita, sima oba oli minisita naye gwe abadde ayogera omukyala badde nsaba kubuuza nti gwe byowulira ebyogerwa ku Best Hotel senga mwana wo yabikola oba musanyufu. Lwaki ebintu ebyo tubiwa obudde bungi okwakitinga?
gwe amawulire agafuluma agava mu Best Hotel sima tukola kino sima balinayo night ya kino sima balinayo biki tukkiriza tewali abakaka kugendayo ng'oli omwami we yayogedde ka video nja kabateerako ng'ayogera ekibuuzo kiri nti ebikolebwayo eggwanga lyaffe ne constitution yaffe ebikkiriza. Ate n'ekyokubiri obusagu bwa Best Hotel amazima gali nti obusanga awo twebuuze kiki ekireetera Abannayuganda okuva gye bava ne bagenda mu Best Hotel. Kitegeeza Abannayuganda balina stress nnyingi agenda wali atagenda ate tebakaka mu tugenda mu Best Hotel tebakaka okitegeera singa Best Hotel ekwata drive nereka abawala abali obwereere ne bayita mu Natete n'ebituli ebirinaanyeewo awo gaba Best etambuza buseegu wabula Best Hotel yengenda kugamba nti olunaku olwokusatu mujja tunyumirwe ayani okubira ekyaliwo essimu kyaliwo tomukase agenda gamba olagawa ku Best tugende kitegeeza alina stress kitegeeza gavumenti n'abafaayo ku ekyo basooke batereeze abaana bano abatalina mirimu abagenda mu Best okitegeera boogera ku bakyala abeetunda abagamba nti tugenze kwetundira mu Best abakyala abasinga tebeetunda nti baagala naye amazima gali nti omukyala abeere waka ng'alina abaana omukyasajja agwa ku accident talina mulimu. Kale omuntu wamba kwogambye mu bigambo mwenzija nti mwamuyita nakkiriza ebibadde bikolebwa n'agamba n'okugamba tebigenda kuddamu kukola ki lwaki ate webizzeemu ne mufuna zi report temuggalawo kale ne mustopingamu mu mugamba asooke yeetereeze. Kankubuulire ekisinga okutwala abantu mu eyo hotel si kunyumirwa buseegu. Teri agenda mu hoteeri eyo nga tagenze kulaba buseegu, nga tagenze kugula bakyala. Ekisinga okunnuma kiri kimu, ebintu bino byogerwa publicly ebyabaddeyo n'owulira omwana naye twabaddeyo ku social media kuno. Amateeka lwaki tegakola awo nga yegayina kukola? Siba byagala tubyagala nange mbyagala obuseegu nange mbyagala kavali muga mutabuseegu sikulimba nze mbutugenda kugalawo New Best Hotel busega kuki on what ground on what levels baba genda kugalawo New Best Hotel bagalawo n'amakanisa bagalawo n'amakanisa kubanga tulaba amakanisa gabba n'abantu sente ngovude nekwebe tulaba n'amakanisa waneno nga bagamba nti pastor yansiyaga okategedde nga gakola okugalawo Best Hotel obusega musoka mujjawo nyege you understand so obusega obwo webuli nenga buli exercised in the right way bukolebwe kati ate n'ekitusanyusa baagala kijjawo oyo omukyalo oyo namulabye yakolera simu anti-pornography oyo abo kati opposition befula befuzi nti bali mu government opposition ku mbeera gye tulimu nga we are short of inspiration economy abantu sente tetuziraba bagobya abantu ku nguudo amayumba bagamenya gwe novaayo ogambe nti ogenda kugalawo Best Hotel abantu banaye basaaga they are jokers abantu bagenda tusangako nga tuli bwerere ku Best tugenda kuba lindako. I would want the lady, if I were her, I would move slowly. Best Hotel ogireke ojja kuba owete koona osangeyo omunene gw'omanyi ng'atudde ali mu byana bakulabe n'emmotoka zo nga mukkirira mugenda bababuuza ekibaddewo genda mpola Best Hotel gigende mpola ddala. Lwaki temuteekawo regulations kale we bategaddwa temuteekawo regulations enkambwe ekyo nentwaliramu ne byendaba ku mikutu wano ku social media omuntu n'avayo publicly n'agamba naye nze neetunda
mumpe sente ntandikira mu zino sente kuba kwene namba abaana ne basigala nga batambula nga we baagala naye ng'oli agambye mbu yeetunda omulimu gwe mugamba nti nno tegukkirizibwa mu mateeka ga Uganda lwaki oyo temumunoonya muntu waatyo oli n'avayo n'agamba nti nze pulezidenti w'abeetunda ne mumuwa ne zidiiru. No, sincerely I'm asking myself. Siri mu kuvumirira bizinesi ya muntu yenna naye ndi ku bino oba oliawo bye mwatuteerawo nti tebikkirizibwa mu nsi eno Uganda. Abaana basiiba ku TikTok nti twetunda mpa ssente ntandikira mu zino tebakwatibwako. N'owulira eyabbye enkoko oye ne bamunona nga oba yakoze eki. Lwaki ebintu ebikwatagana n'okutereeza morals z'abaana oba z'eggwanga tubikwata lightly? Why? Ogulaba abawemula, abavuma, abasulawo agagambo ate be basembeza. Ate omwana omuto gw'oyagala akule ng'akola ki? Wabeera ng'alaba nti oli kwemula kwe kwamuyisaawo kati avuga emmotoka ya bbeeyi bamuwa n'akasente akolera gundi ne gundi. Oli butambi obwafuluma nga alina byakola ebyekiseegu bwe bwamuwa erinnya yafuuka gundi ne gundi. Oli yeetunda kyova olaba alina emmotoka ennene ali bulungi. Omwana ono olowooza ye waanaakula aneegomba okubeera dokita oba looya kubanga ba role models be mubateereddewo abatakwatibwako bakola ebyo. So why? Nalabye ono omwana ni Mr. Ken ali bweru naye ng'omwana yakkiriza n'agamba twabikola ali bweru naye ng'ekibuuzo kiri nti akola ki ebweru? Wabeera nga ye yakkiriza. I'm asking myself, musobola okutuddamu nammwe abali mu comments ne mutuddamu bali bweru? Naye nga Mr. Ken oyo gwe mulaba yafukamira mu office ya Minister Balaam nakkiriza emisango ne yeetonda. Kyemwagala otugamba ekyo kye yakola kyokka kye kimala? Kasita nkola omusango, for example kasita nzita omuntu pangeze nenzija nenfukamira ne neetondolo nga kiwedde. Lwaki ku bintu ebikwatagana ne morals values zaffe ez'e Uganda oba ffe nga bannayuganda lwaki tetubifaako? Lwaki tubitwala ng'ebitaliimu nnyo mugaso? That is my question. Nsobola okuwa examples nyingi nnyo over and over, simanyi mmeka ze nnyinza kukuwa. Twala omukisa guno okwetondako obutambi obwafuluma omwalabikira fesi yange nza okuba nga kyatukawo obutambi nga bukola ki? Wali okola ki? Mu butamanya era nyinza okuba njogera kyonna ekyagenda mu maaso ndabika nakikozesa butamanya by that time. Kiki wakola? Njaga munyonyole mugambo ono director wa CID tomala budde bwe. Ye. Kiki wakola? Okubanga nalabikira mu katambi ako. Wakola kikeni. Nga nalabikira mu katambi ako akalimu abantu ababiri.
ntwala omukisa guno yogera kye wakola biwakola tebi kubanga biwakola bisinga byogera egamba nakola kino wakiche wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulala nga tulina ekikolwa kye tulimu ekitakkirizibwa amateeka tegabikkiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi weddira nte obeera kojjange amateeka byokola tegabikkiriza waliwo kano akaana bakayita I think Pius. Yes, I think Pius. Kana kalenzi na Minister Balamu kajjako mu office yao nekeetonda nekagati kagenda kuddamu bintu ebyo. Wemba serabide kake ka Pius oba Pius kana kalenzi kato. You a man, you a boy, you are not a woman. Kirala kugambye okole ki? Ne kugamba osaleko n'enviiri. Olekerawo okwambala engoye zaki? Oyambala engoye zaki? Bw'onaddamu okukola omusango gw'okoze nkukolere ki? Nkutwale kampiringisa. Yogera. Lwaki bakukwata ng'oyambala engoye z'abasajja? Kubanga oba oteseko enjala n'obugatto bw'abasajja. Kati kutolaba beera ng'omusajja oli kasajja oli muvubuka you're not a woman, so don't do it again. Naye mugende ku poliisi abakukozesa abo aba violating rights zo bawandike statement then poliisi ebawe warning tebaddamu bikola then bajja kubawa police bond bagende nga otumonitoringa embeera zo obaoterere naye nekugamba nti ogenda osome enja kusomesa paka bwona abangu okoli nazzemu kalaba nga kati kali ate kali bulala kekubye bigundi bitatu kekubye bipini keisiza ddala nga kawala kakakola ki. Then waliwo n'oyo omwami nalaba ka video akakuba bitatu ngenda bitekako ebintu bino mu birabe. And then you wonder wadde okola ssente naawe mwami gwe oyo omwana senga abaddewo wandi byebyo by'omukuba bitatu simanya bipini simanya kuwummula kundi simanya kuwummula ki. And then you look at this boy and you get disgusted. But these things are happening. I don't know whether we are too busy ku bintu ebirala ngene gwanga morale werifa because tutandise okubeera mu mbeera nga mutandise otukkirizisa social media biki batandise otukkirizisa ebintu bye twakolanga tumanyinga ebyesitaza ebibi waliwo batandise otukkirizisa nti biri okay. Baina mukali nti talina kyakoze mubiri gwe awe tuli. Lwaki, that is my question, lwaki ebintu ebikwatagana ne morals zikankubulire zinudes zisiba zifuluma ezo zo sibala abaana bazeewaaniramu. Kati no luli sigamba mu nudes za nungi waliwo ennungi n'embi naye nno munne oli ezaafulumanga mulenzi n'omuwala naye kati nudes ezisinga ezimu ezifuluma za bisiyaga. And these boys musobola obbatuukako musobola obbakwata because for me I believe nti intelligence ya Uganda weba ekwetaaze osobola okukwatibwa. Kati okujjako nga mutugamba nti ebyo byo temubifaako. Omwana nudes ne zifuluma ng'ali ne mulenzi munne najjamu nga tazeeganye nako n'otawulirayo wadde nti baamututte ku poliisi nti oba baamukutte. Really? Ebyo byonna mbijje kuka
statement ezakoleddwa omukyalo oli ow'ekitiibwa nti gwe obeera ng'ebyali bikolebwa tosobola biyisa mu kamwa ng'omuntu mwamuyita mu butuufu n'akkiriza n'akiteeka ne mu buwandiike nga bwe mugambye and these things kept on happening even after him okuwandiika ne mukola n'endagano n'agamba tagenda kubiddamu. Lwaki waabiddamu ate era mwagala mumukole ki? Mugende bugenzi mumugambe twakkaanya bino na bino na bino naye information gye tulina eno yeno n'obukakafu bubuno tewabikyusa. For now tugaddewoko nga twetereza. Mukomyewo that fear mu bantu. Mugize. Omuntu amanyi okweyambulira mu bantu kibi. Fear mugikomyewo. Omuntu amanye nti okulya ebisiyaga kibi. Naye ka tulina abantu abakkiriza nti baabirya. Tulina abantu abakkiriza nti yes baabirya tewali kibakoleddwako. All they have done is kneel down and repent. Ask for forgiveness from the minister. Buli kimu ne kiggwa. Fear egenze gwawo. Utuma ntutuuse ku soomwana yeetunuzaamu kamera n'agamba nti nze neekola delivery. Sente weeziti nkubiraako. And the society tekiinaako buzibu. Nammwe ab'amateeka temumunoonyezza nako. Kitegeeza fear evuddewo. And I am telling you, leero biyinza okuba nga biri neighbor omwana wa neighbor yakola ebintu ebyo. Toli mu bifaako lwa nsonga omwana wa neighbor si mwanawo. Naye omwana wa neighbor tomanya jajja kukwataganira n'owuwo. Fear nze nsaba bakuumaddembe. Kale society wetubeera ntudiko eyinza okutuuka awo n'osanga ng'abakoze zirive ziriko ebyokwewemula ziriko ebyakize ezijjudde ze ziba followinga. Kale bakuumaddembe mutuyambe mukomyewo fear eyo. Tulabeko ku mwana nti yasibiddwa yagenze mu kooti wamusinze nti yakoze eki? Yatadde obutambi bw'obuseegu. Ndi nnyo kuba n'ababutanga ate babisiyaga wadde ne buli bubi. But nzijukira I think desire oyo desire luzinda faananyi bye byafulumira omugenzi Father Lukodo gemaanyi ge nalaba agaali gasinza oteekebwawo yabiteekangamu amaanyi ng'olaba fear weeri naye mmwe buli wiiki kati waliwo nudizi ezifuluma mwagala tulowoozesa nti muzinyumirwa. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayikyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Kugambye akaana ngaye mukalabaawo akaakaana ke muli mu kulaba ku video bakayita Pius kaagenda
nga minisita Akalabi balamu ekagenda ekafukamira ekeetonda tekagenda kuddamu kukola bintu ebyo. Katunuulire kalabikanga kawala keezinya kawala kawumudde simanya biki kawumudde kundi kawumudde biki and tutunula lwaki minisita toddamu n'okayita kuno n'okakangavulamu luli wakawa chance nzikiriza second chance ozigaba naye lwaki omuntu waba tawulidde toddamu n'omuyita kuno n'omukono ogwaki gw'ekyuma. Nalabye Mr. Ken ng'akudaala ali bweru. Lwaki bano mboogera amannya lwansonga Mr. Ken ye yafukamira ne yeetonda n'agamba akoze eki mbu yabikola emyaka egiyiseeko emabega zifa emyaka egiyiseeko tewaali bakyala. Era olinga agamba nti yabikola omwaka guli omusango guba gukaddiye tegukyakola tebakyakwata. Namulabye atudde mu kavidiyo ali mu kuyimba babongoote balabe bange babongoote abamulwanyisa. Akola ki ebweru? Kati nze omwana wange atudde ng'alaba ebyo. Alaba abasinga we mulabe basinga osasulwa teri abakwatako abalidde ebisiyaga ne baba bafunye obujulizi obumala tebabasiba kyokka bali mu kwewaana. Jjukira mutugamba nti omwana takuzibwa ki omu. Society etuyambako okukuza omuki. Kati abaana baffe bagenda kulira mu society ki? So mbadde nsaba goyinza okuyomba wali mukundaba nti bino bituyamba ki? Bweba tebikuyamba it is okay. Munange weebale gobeera mu ggulu. Era n'abaana bo baatuuka dda mu ggulu. Naye lwaki nze mbyogerako? Abaana bange bagenda soma n'abaana b'abano abantu. Jjukira omuyaayu we gwegatta n'omuyaayu ne bazaala babazadde ki? Babazadde kimpemempeme. Kati ekimpemempeme ekyo kigenda kusomera mu ssomero lyerimu n'omwana wange. Kuba mazima gali weegati. Tuli mu nsi, tuli mu Uganda eno ng'abagwagwa n'abagwagwa beezaalamu. Kati omwana gwe bazadde abeera ki? Omuwemuzi azadde mu yeetunda. Abantu boogera kyere. Ne bu vidiyo buno bwempulira obuyitayita mbu Small ayagala okukakasa nti abaana beetunda nammwe abakola content. Muba mufaaki n'okuba essimu okubidde omuwala omurikodinze. Muli mu kuteesa ti bebi njagala kino onaakinkolera kino kiri sente mmeka mitwalo 2 nkusangewa. Akati mu butuufu omwana akera n'atunda ebinyeebwa n'amalako omwezi ng'ayina emitwalo I don't know. N'alyoka awulira nti okwetunda omulundi ogwo afuna ameka 2. Oba osindika message ki? Muli mu kulabisa bubi buli mu society oba muli mu kupromotinga bintu bino? Kubanga nasembyeyo okuwulira nga te vidiyo gye ndaba gwatera okukubira amasimu ng'omuvubuka oweemanyi. Eze okulaba vidiyo gye ndaba ng'omwana ali mu kukubira ali mu botiiki engoye tezitambula ali mu kukubira olwokuba gwe munne weetaddewo nti wakubira dda abantu ye bizinesi gy'otambulira mwewaana n'okwewaana nti gwe tokwana
ogula buguzi bakyala ng'omwana akubidde nti mukonekitinge engoye tezitambula naawe n'omugamba abebi eyo ngenda kujjayo ngenda kuteeka ku app eyo ye society gye tulimu so muvumirira mupromotinga oli ajja kugamba nti Samike ebyo byolimu bya kikadde ensi etambudde ensi webeera ng'etambulidde awo nze kendeke wano so abakuuma ddembe tubadde tusaba bataata ne bamaama ebintu ebikwatagana ne morals za society tubikwase maanyi kujjako nga mulinda abantu baffe tubikwase maanyi naleeta wano omukyala n'ayogera ebikolebwa mu Best Hotel si ye yekka social media gwe genda oteekemu Best Hotel ogenda ku TikTok oteekamu Best Hotel ojja kulaba kati mu butuufu kunoonyereza ki okuli awo tugamba era generation enejja egenda kusikira ki anti nze nkugambye bwekibanga abawemula be basinga osasulwa era bakiringa ne batoopu mu ggwanga lino bwekibanga ku TikTok abaana beetunda kyere musimanye ssente zino nkuwa kino nkuwa kino ate kati gwobeera ng'oli kiboosire toyagala kuva waka ng'oyagala delivery yongeramu zino neekole delivery and we are looking on zeno ntuuse okulowooza eddembe bagita mirembe ddembe emirembe oba batuwadde mingi so badde nsaba ng'e tuvaayo nteeka amaanyi ku bantu abamu nga bakoze ebintu ebimu ge maanyi ge tuba tuteeka ku bintu ebityoboola abantu abakoze ebityoboola morals zaffe ng'eggwanga to be specific abantu abatyoboola abakyala abantu abali ebisiyaga n'obukakafu ne bubaawo nti wuuyo nakkiriza n'okukkiriza tumulabeko ng'akangavulwa so that fear at least ekomewo mu bantu nti kibi okwetunda I think tutereezeemu awo Samike ge mannya gange ngenze